akaseera ke kano ke twagambako edda tujja kuba ate tulonda akalulu naddala bannaffe abejjumbiridde mu Bukedde olupapula ne mulugula ku peegi ey'okubiri awo ne mubeera nga musalamu akakonga ako tekaakufiiridde bwereere singa obaddeyo n'eddakiika ng'emuwandidduse n'oleeta naye ndowooza bwayise bw'oba okyakateresa oba olabye entuumu n'entuumu z'olaba eno tugenda kuba tulonda akalulu ate osobola okubeera nga weegatta mugabula olunaku olwokutaano okusanga ng'ekiyungu kyo kyasava ng'ebintu byonna bitambula bulungi. Bukedde Vision Group erina products zaayo nyingi mwobadde weetabira mu bintu bino. Jjukira Bukedde olupapula ffe oluganza olwo buli lwa Mande bwe balufulumye mulina kye mujjamu, ku Lwokubiri mulina kye mujjamu Ssenga omuko gwaffe gubeeramu, ku Lwokusatu yiya ssente abeeramu ne tukuwandiikira bino n'otosobola okutegeera kiri, ku Lwokuna eddagala lya jjajja n'olimanya, ate ku Lwokutaano sanyuka ne weekend, olwo ku Lwomukaaga n'obeera n'ebinonoggo byonna eby'engeri gy'oyinza okwekulaakulanyamu amaka ganaatambula gatya, compound n'efaana etya. Ku Sande ntukuleetera emboozi empanvu mu Bukedde olupapula musobola okulusoma ku online n'ebirala byonna. Kakati saagala kulwisaayo, twagala kukwata akalulu kano naye nga byonna tetunnabikola. Tulina bakama baffe abaakulidde ekintu kino naddala olupapula lwaffe olwa Bukedde. Waliwo omwana wammwe Michael Mukasa Ssebbo aludde mu lupapula luno, aludde ng'abawa ebintu mumanyi muyiya ssente muneebirala byonna, era twagala atuweeyo ekigambo byabadde bitya, omwaka gubadde gutya. Mbadde temusuubira ntunaagaba naye twagamba ndammwe mubadde bagula Saimo wali badde bagula olupapula. Lwaki tolaba nti embeera ebadde mbi naye abantu baagadde Bukedde, abantu batwagadde. Kati kano kafuuka kazannyo kaffe buli mwaka nga tugumalako tuba tulina okubaddiza. Kati wetutabaddiza ani anaabaddiza? Tewali ayinza baddiza. Taaka tuyite omukulu Michael Mukasa Ssebbo munnaffe omu ku bakulu mu lupapula lwa Bukedde abeerako ku radio 10 buli ssaawa 4 munaku ez'okkola, ate ne ku TV buli lwa mukaaga ku programu y'enganzi empyattuku gy'otasaanye kusuba buli kiseera, atubuulira ensonga zonna bwe zinaaba zitambudde, ate tulyoke tukwata akalulu gwe beerako bubeezi omanye tujja kuba tukubira essimu otegeera ensonga. Neyanziza nnyo Bwana Siraaji Kizito, neyanziza nnyo Saimo omunene w'ekibuga, gwe munnaffe aliyo ku TV. Njagala okusooka okwebaza mwenna abawagizi baffe Bukedde olupapula, Bukedde TV, Bukedde radio, mwebale nnyo okutuwagira buli lunaku mmwe mutufuula kye tuli. Olwaleero tugenda kulonda abawanguzi mu kalulu kaffe kano akagabula ssekukkulu eddigobe akamaze emyezi 92 nga kakwajja. Kalulu kano tukateekawo kubanga tuba twagala okuddiza ku bantu baffe olw'obuwagizi obwo muze mutuwaako mali ebbanga eryo lyonna ne mutufuula abanene bwe tuti. Naye olw'okuba nti tetusobola kuwa muntu ssekinnoomu kituba tuyita mu kkubo ery'akalulu. Akalulu kano bwe twakatandikawo ne tufuna banywanyi abaatwegattako nga nabo bali mu kintu kyekimu ekyo kyennyini eky'okuddiza ku bantu baabwe abawagira. Munywanyi asooka ewa Yuga Kiiki era batuwa enkoko buli mwaka ne tuddiza abantu baffe. Twegattibwako aba Mega Standards nabo baatwegattako, tutwala abantu baffe mu Mega Standard ne balonda buli kye baagala era ne babeera bawanguzi ab'omwaka ogwo. Ate era twegattibwako Mary and Jesus abatuwa wayinizi eya mukyala Nabbaale Teopista era nabo batuwagidde nnyo, baatandika mwaka guli n'ogwedde ne bakomawo ate ne guno baba no bazze. Tubeebaza nnyo nammwe muli bawanguzi mu kkubo eryo. Olwaleero waliwo abagenda okuwangula, waliwo abatagenda kufuna olwaleero birabo, naye nze nkimanyi nti buli muntu asoma Bukedde, buli muntu agula olupapula lwa Bukedde aba muwanguzi. Nga Siraaji bwakubuulidde, buli lunaku olupapula lwa Bukedde mu peegi ey'okubiri mubeeramu abantu abatuwa amagezi ku ngeri bakolamu ssente zaabwe. Batubuulira nti ffe ssente tuzijja muno, bw'obanga osomyewo awo owangula. Bw'oyokwata olupapula lwa Bukedde ku Mande gw'alina ayagala ebyobulimi era owangula, gw'alina omwana asoma era omwana awangulira omwo mu lupapula lwa Bukedde olwa Mande kubanga mubeeramu ebibuuzo. Ku lunaku olwokusatu era tukomawo era ne tubeera bawanguzi nga tuleeta yiya ssente. Ku lwokubiri ate oli Ssenga n'obeera ng'owangula mu kisenge eyo, kugamba obuwanguzi bwa Bukedde bwo tebuggwayo. Kati n'olwekyo bw'obanga tofunye olwaleero tekitegeeza nti toli muwanguzi. Bw'obanga ogula Bukedde bulijjo oli muwanguzi era ejja kwongera okubeera omuwanguzi. Tubeebaza nnyo era tusaba tuleme kukomaawo, musigale nga mutuwagira naffe tweyama tujja kusigala nga tuleeta ebintu ebirungi ebibatwala mu maaso mwongere okubeera abawanguzi. Tugende mu kalulu butereevu kubanga abantu mwalinze obwedda twaga tugende mu kalulu butereevu era nga Saimo soko kologa kigobero jangu mukologe kigobero okuva ebulemeezi ekikuleese mu ddiiro kologa nja kusaba munnange wa Yuga Kiiki ajje abeere nga tandika okulonda kologa bweyire waggulu
owayiga kiki muganda wange nja kusaba gye ogera ekigambo kimu bwe kiti olyoka olonde kubuuza ku bantu Nyanza Vision Group ne Bukedde otukkiriza okubeera mu kwetaba akalulu kano ak'okulonda omuwanguzi waffe owa Christmas ssekukkulu eddigobe. Nze ndi wano nkiikiridde Yoga Chipotle Breeders Uganda Limited era ndi kitunzi ndi chicken monga. Abantu bagenda kufuna enkoko yinkana embuzi. Tweyanziza nnyo nsaba kulonda. Nolekyo omukulu alonda kologa kugenda sebulonda soko frame boat fulam ya boat wanika ba kologa londa ani namukisa asoose okuwangula Saimo Somerinya bamuyise nakabiri kwagala Justin wenansana abenansana mwe musoose okulumya abayaaye. Nakabiri kwagala Justin wenansana ye muwanguzi waffe asoose kachanga mbona nsereko mwe musoose abenansana mwe musoose londa akokubiri kologa abawangudde ngo bakatugenda kwa tuba contactinga batugenda kwa tubakwira amaso tuli mu kalulu kaffe gabula ssekukkulu eddigobe ne Bukedde. Owokubiri bamuyise Nsereko Juma wekalerwe Kawempe Division Nsereko Juma wekalwerwe bonna balumi abayaaye obululu tulondanga bumeka londako ne side in kologa mwenna abeetabamu buli muntu ajja kufuna omukisa saba mu ngeriyo osobola okubeera nga oli mu abo abajja ate okubeera nga ate bawangula. Ani oyo ono awangudde ye Ssemambo Henry wekawaala awangudde naawe alondeyo omulundi gumu ate tusobole okubeera nga tugenda mu maaso. Oyo ono bamuyise Kibuuka Tone wekazo kazo Kibuuka Tone kazo ndoza olabika okooyi kale nja kusaba ate omulonzi waffe wokubira okuva Mega Standard Supermarket jukira gye tugenda okubeera nga gendayo bugenzi kasito wangula ne tukusoma nojja wano tujja kubuulirawo nojja okugira ojja genda bugenzi tugambe nti yingira supermarket londa byoyagala kakati goba olondamu mmotoka oba zibaamu gw'omanyi sebe eddakiika emubuuza kuba tulaba. Njagala okwebaza abatesitesi b'akalulu kano gabula ssekukkulu ddigobe yenze matovu okuva mu Mega Standard supermarket esinga obunene mu Uganda era nga tubaaniriza ku ssekukkulu eno kuba byonna bye mwetaaga mu supermarket mwebiri ate nga tusuubira tujja kukikola mu mbeera y'okukuuma SOPs. Tubeebaza okuba nti nno twali abamu ku abo abaateekamu obuvujjirizi era nammwe mwebale nnyo okuba nti Mega Standard supermarket mwongedde okugisoosowaza mu maaso n'amatu g'abantu aba Uganda bonna. Tubagaliza Christmas ennungi nga mukola shopping ennungi eri convenient mu kifo ekisinga obugazi mu Uganda. Munafumba ku ssekukkulu buli kimu kibeerawo, embuzi, nkoko ne ku ssekukkulu tujja kuba tuguddewo paka ssaawa 6. Supermarket mwoyingira n'otandika okulya ng'ate bw'ogula kologa omugagga bamukologera tobeera awo kologa kologa ogenda kulonda obuntu 10. Amanya Nancha Esther Chikajjo Nakawuka Road londa kologa obuntu 10 owagundirizo zaana Mega Standard yogimanyi oli wabatakugamba nga nti nsangawo ku Mega Standard towa mu kibuga. Ono Nduga Jofule Kasokoso Village Kasokoso kwemuli kologa yajabbawa yakalonda bubiri sikyo. Ono Namubiru Rachel Wekawempe kologa Kawempe. Ono Muhebwa Felix Seguku Zone 5
kologa wa mega yalonda ebataddemu ssente oyingira wali ogenzeyo nani ngenzeyo kosebwa nakasera kamaliya ndi Jesus jekali Natulinda Mariet Mbuya oli mbutano obuza butano kologa bana kigenda maaso banafe abeetaba papa wa Bukedde gabula ssekukkulu digobe bebagenda bebali mu kuwangula nfunyeyo maama Nalongo Kabonge Gangu Busaabala kale obuzaayo buna kologa banafe abeetaba mu nsonga eno mwe muli mu kuwangula mu kiseera kino Nakaye Rukia Chebando Lukaya Chebando tugende obuzi obuntu busatu tukyagenda mu maaso nga tulonda akalulu sobole okubeera nga tuwangula muli bannaffe abawangula edda tujja kuba mwena tubabuulira Abbe Olivia Ntawo kituufu obuza bubiri ate tulyoke tugende yes Ouma Dennis Joshua Kasokoso baagala nnyo Bukedde kakati obuza bubiri bikunyumidde olulidde binyuma Watera Mariam Kabowa abekabowa namwe kwe muli obuza kamu owuli omulimu gwe gutali mwangu mubeereeyo ne muli enkoko zammwe nga mulowooza nti ebyo bisobolo biwulira ono Gumisiriza Geoffrey Alan Kiganda Kasokoso Kireka abe Kasokoso nolwekyo tweyanza munafu wa mega genda omulimu ndozo owudde emirimu egitali myangu gabula ssekukkulu edigobe Bukedde abakeetabamu tuli mu kulonda twaga tufune kati omugagga mama Nabbale muwulira mu bulizi omumanyi mama Nabbale ayina supermarket eri wali ekabalagala we shopping ayina akaseera aya kati yagaziye namu mama manyi gabula ssekukkulu digobe kuno mwaka gubadde gwakanyolagana hakuna mchezo hauna Bukedde TV Bukedde Fama ne Bukedde Lupapula baneesa akamwanyumwanyu mu fumbiro lyo kati gwe omulabi wa Bukedde TV amaaso totemya wolabira oluyimba lwafire boggole lutayo lwa Merry Christmas kulira omwangu esimu owangule 0-3-7-7-8 kandi tugenda kusitula tukube mu Mega Standard Supermarket oyo olaba ebitereka bya ssekukkulu ne famire yo tebuwagiddwa Marian Jesus Wine Mega Standard Supermarket Prestige Margarine Yugachi n'ebihudusi bwako Bukedde TV Bukedde Olupapula ne Bukedde Fama embutikisi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ekiddako ku Bukedde TV1 Local Initiatives abakujjukiza nti emirembe gino tubadde najjo okumala akaseera tetugifiirwa bwe tutyo weewala okwekalakaasa okuteeka obulamu bwo mu matigga beera nga neiba asazeewo yeebuuze ku maama kafeeri ekimwanguyisisa okufumba emmere ye Alsafe Tomato Paste asangibwa mu kikuubo mu supermarkets ne mu maduuka gonna mu ggwanga extra mulondo nange kyakunywa kisufu oligeza n'okikombako omubiri guguma n'obutwa ne bufumuka eŋŋano ya jiko gisange mu maduuka ne supermarkets mu ggwanga lyonna. Maganjo Grain Millers, feeding nations. Cofnil tebaliseera ate lisangibwa mu matundiro g'eddagala wonna mu Uganda. Cofnil lye lisingamu kuwonya ekifuba ne ssenyiga. Ekiddako ku Bukedde TV1 Local Initiatives abakujjukiza nti emirembe gino tubadde najjo okumala akaseera tetugifiirwa bwe tutyo weewala okwekalakaasa okuteeka obulamu bwo mu matigga.
beera nga neiba asazeewo yeebuuze ku maama kafeeri ekimwanguyisisa okufumba emmere ye. Halsafe tomato paste asangibwa mu kikuubo, mu supermarkets ne mu maduuka gonna mu ggwanga. Extra mulondo nange kyakunywa kisufu oligeza n'okikombako omubiri guguma n'obutwa ne bufumuka. Enngano ya Jiko gisange mu maduuka ne supermarkets mu ggwanga lyonna. Maganjo Grain Millers, feeding nations. Cofnil tebaliseera ate lisangibwa mu matundiro g'eddagala wonna mu Uganda. Cofnil lye lisingamu kuwonya ekifuba ne ssenyiga. Eno ye New Vision Digital Experience app. Vision Group tuleese obuyiiya obutabangawo mu ggwanga. The New Vision Digital Experience app ku ssimu yo buli kimu kyakutuukako butereevu nga tusinziira mikutu gya laadiyo zaffe ne TV. Yogere n'abaweereza abo abaakabi mu mboozi oba mu bifaananyi butereevu. Obulamu bw'emboozi buwandiikiddwa mu mawulire obiwa okugiraba mu bifaananyi. Kola kimu, funa eggulire lyaffe noonya era olondebemu emboozi yonna ng'okosa Diamond Icon. Awo ebifaananyi by'emboozi eyo byakukuzannyira butereevu ku ssimu yo. Mu buyiiya buno buli ekigwawo kyakutegeezebwako butereevu ku ssimu yo. Bwe buyiiya obusoose ku ssemazinga wa Africa. Tosubwa ku Bukedde TV 1. Nga tutira kyakulya eka wano waneewola ku 10,300. 10,300 nagula muki? Wadigula mweme. Negireze nk'emmere eyo. Bemmere twalirya walala. Buti olukuma ndaki? Ayi mama tininza agula emmere eka wano. Dido twala. Mama nditwala. Geza oviirere wakuba oti mama kameni akabani akuzaala ye. Mama ni wanza. Ninamulaba ninamushinkana. Nga muzibu wa sinkana yoyo yazotuwa omusaayi. Ye Donna is an angel. Tosubwa ku Bukedde TV 1. Ebyokya ku Bukedde TV nga biwagidde. Nze omusawo musuuse nkwete eddagala bayita kalaso kukoliroko mu abaami abatatambula bulungi kati tusiŋŋandibwa Natete ku bitala opposite ku kyambuka ku Makayi. Ambajjanjabe gavumenti erima kyerimpa baligeya nkoona. Whatever you do in life, our job is to fuel you. In water, purity, nothing less. Mystic Hair Collections tukola obuviri bw'abakyala obuli ku mutindo tebwekwata buwangazi ate ku bbeeyi esoboka busange mu maduuka gonna okwetoola eggwanga ne ku Jumia. Ono yagamba nti kati ekiriwo twetaaga tufune abantu abasobola okugezaako ekintu kyaffe kye tutunda akeetaaga tubeere brand ya ambassador. 7.5 million in 3 days. Whoa. Ate kati awo tukone batuwa sente milioni 7. Yakukushabura. I'm gonna come back. Yakuda. Again. Why mama? Rokai bami. Kananga ata guderi. Ye? Enkumesa tunagula muki? Wadigula mwemere twajije eka wano. Negireze nk'emmere eyo. Gema sente Dido. Ebyokya ku Bukedde TV nga biwagidde. Nze omusawo musuuse nkwete eddagala bayita kalaso kukoliroko mu abaami abatatambula bulungi kati tusiŋŋandibwa Natete ku bitala opposite ku kyambuka ku Makayi. Ambajjanjabe gavumenti erima kyerimpa baligeya nkoona. Whatever you do in life, our job is to fuel you. In water, purity, nothing less. Mystic Hair Collections tukola obuviri bw'abakyala obuli ku mutindo tebwekwata buwangazi ate ku bbeeyi esoboka busange mu maduuka gonna okwetoola eggwanga ne ku Jumia. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Show me your 32. The average adult has 32 teeth.
Let's find out the tooth story. Excuse me, good morning. Show me your 32. I don't have 32. I had to extract it. She can't show you hers because she's got yellow teeth. Ordinary toothpaste are never enough. That's why I use Dabur Herbal Toothpaste. It has clove and other trusted herbs which go to the root to prevent tooth problems, giving you healthy gums, strong white teeth, and fresh breath. Healthy gums, strong white teeth, naturally. Dabur Herbal Toothpaste. Gulira bwakatabula akakiko tandika olunaku ne kacayi nga kaliko soya cup kakaawa okuva mu nsigo eza soya ate nga tekakubya ntunnunsi owa alsa pressure n'abakyala abayonsa bakanywa. Sesako soya cup asangibwa mu maduuka ne mu supermarkets zonna mu ggwanga mu bipimo ebinene n'ebitono oba jangu ku ofiisi zaffe ekyengera ku lw'e Masaka. Essimu nooti 7 Tata muwe usesako ne mama muwe usesako. Good feeding, good living. Ono ye maama Kafeero, omukyalo omufumbi w'emmere yaffe Kawoomera anti akozesa Alsaif tomato paste era n'emmere yaffe agituweera mu budde. Alina banneyiba be ng'omukyalo ono okufumba kubamenya nnyo era ffe tubeera tulya ng'abakasitoma baabwe bali mu kuyomba. Beera nga neiba asazeewo yeebuuze ku maama Kafeero ekimwanguyisisa okufumba emmere ye. Alsaif tomato paste asangibwa mu kikuubo, mu supermarkets ne mu maduuka gonna mu ggwanga. We wish you a Merry